Mugamba mti abagala balungi ab'ekumi na kusenga Faith 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Kakati olunaku olwaleero ndi ku sayidi y'abakyala. Olina omusajja akulumya omutwe, ebintu tebikutuka, tobitegeera, relationships zibadde muzikuzuganyizza oli eno n'eno, osika bikutuka byobala tebigguka. Oyagala kumanya omusajja ono nsobola nti omutebeekeza emmeeme yange. Nanneekwata oba ne mmwekwata n'abeera ng'ali ku nze nzekka. Olaba abasajja abo ebiseera ebisinga ajja nakwana ng'oluusi alina ne relationship gy'alimu. Naye ng'emuzoganya. Kati bw'ajjeewo n'afunayo ky'abadde anoonya oba ky'abadde alakinga mu relationship eri, n'adiikinga oli oba eri n'agiclosinga, n'agenda n'omupya gw'aba afunye oba n'afuna ggwe omupya gw'aba afunye. Ate naawe oluusi bw'akulabamu nga nawe tositabilizinze oba tomuwa ekyo ky'ayagala era ng'addamu ng'akontinuwinga olugendo lwe lumu. Kuba aba akyanoonya, si nti ali committed, si nti mufumbo, nti kati akiggadde. So aba akkirizibwa okukola ekyo. Naawe omuwala oba okkirizibwa okubeera ng'odating omuntu tekitegeeza nti you can test other waters. Sitegeeza genda nga weebaka n'ono n'oli, no. If you see nti wano wendi ndabika si kyenjagala, yes, look for another person. Bw'olaba ng'oli alimu ky'oyagala tobagattika, ekyo sikikkiriza era I don't support such nonsense. Kiggale otandike ekiri fresh. Kijja kuwa peace of mind nga ggwe omuntu n'okubeera ng'osobola okutegeera bulungi ky'onoonya mu muntu. Kozi obeera oconcentratinga ku oyo omuntu. So, tugenda tunuulira ebintu bye tusobola okukola okubeera ng'omusajja akwekwata. N'agamba nze oyo omukazi yantegeera, nze oyo omukazi bannange temulina kye muŋŋamba. Ekisooka okuwa omuntu ekitiibwa. Teri musajja ku nsi agenda kwagala. Teri musajja ku nsi agenda kwagala nga tomuwa kitiibwa. Bw'oba oyagala omusajja oyo akwagale asiriwale oba akusiriwale mukwano muwe ekitiibwa kye. Omwagale n'abantu be. Omusajja agenda kusiriwala. Dia, omusajja ajja kusiriwala. Naye nga bakanya kulobooza nti wamuloga naye nga tewamuloga ng'omuwa just respect. Namba 2, muwe eddembe yeetaaye. Mulina kye muyita oba tulina kye tuyita tight marking, gw'olowooza nti omuntu bw'omubeerako n'omulinnya amanda wano ne wali mbojja musobola. Mukwano, omuntu nga wakwendayenda. Omusajja muleke yeetaaye, muleke agaziye ebiwawaatiro byabuuke, muleke atabaala agende eno n'eri adde agambe wow, you are my wife. Gwe mukazi wano. Si kumubeerako oliwa, nakulabye ne gundi, wabadde okola naye ki, olazeewa. Ebyo bimalako abantu emirembe, okumanya bimalako abantu emirembe nti osobola n'okupushinga omuntu okukola ky'atandikoze. Ng'embeera ze si bw'atyo bw'abadde muntu mukkakkamu, muntu wampisa, naye n'omuleetera okubeera ng'ogenda mupushinga okubeera ng'omufuula omwenzi, oba n'omuleetera okubeera ng'ogenda mupushinga okukola ekyo. N'agamba naye ndaba bulijjo akinnangira, oba akinsiba, kuba kisikikola ekyo ne kiggwa. Nga mu butuufu tekibadde kigendererwa kye. So, omusajja muleke yeetaaye. Namba 3, omusajja tomulumya. Bannange, mubeera mu relationship n'abaana b'abannammwe. Tomuwaako, buli bwakusaba omubuusa myala, oweta wano, oweta wali oli wakugoba, nga waliyo omwana gwagenda okukwana. Ng'omwana yamwegambira nti Peter, kakati toyisa, nzije nsuleke eyo, Peter, nga gw'oli wano. Omubuusa myalo omufuukidde ekizibu. Abasajja bwe mulaba baagala akasolo ge mazima. Abasajja baagala ebintu by'okwepiica, abasajja baagala ebintu by'okwezina, babisinga ffe abakyala. So you have to understand that person. Wabula nze mbagamba nti waliwo abantu abamu nga mwina principles zammwe, but waliwo ebintu bye tu adjustinga mu bulamu. Waliwo ebintu by'ogala nti nze just sobola nkikola akirisobola, but okufuna ky'oyagala mu bulamu oba okubaako w'otuuka mu bulamu, waliwo by'ogamba nti yadde mbadde na principles nga nzitambulirako bwenti ne bwenti, naye wano ndabika nfuuse w'amagye, kanninnyemukko ndabe engeri gye nsobola okubeera nga at least siri nnyo mukambwe oba siri nnyo w'amagye. Okitegeera? So, omusajja muwe mana yeezinire. Ate ne mana eyo gy'olaba gy'owa omusajja nnungi. It's not even that nti eyamba mu omusajja aginyumira bunyumiza okuzina. Naawe olina healthy benefits z'ofunamu nga ggwe omukyala. Ajja kwagala mukwano. Naye kakati owoza onoonya ddagala simanya kumuloga, mbu simanya biki. Gyeriri liroga. Gyeriri likola. Naye omuntu oyo obeera ku remote. Naye mumanyi omuntu gw'otambuliza ku remote. Nze ndaba nga it's very stressful. Kubanga wojjirako engalo papa,
ng'olwanti addayo nga bwe yali ng'era oddamu ng'olinyonya wogirako nga kugamba olina kubeerawo buli ssaawa kunyookeza mu ddagala buli ssaawa kukeberako ebyo ebintu by'ekiralu omuntu ate ne bw'omuloga nga toyina mpisa mukwano era tajja kukwagala. Tudde ku buyonjo bwo ng'omuntu. Bannange omukazi omukyafu tayagalika. Omukazi omukyafu tayagalika. Bw'oba oyagala okuwunza omusajja mu mukwano akusiriwale mukwano mweyonjeze. Teweeyonja wenjogera n'obuyonjo mba njogera buyonjo ddala. Omanyi nabagamba waliwo abantu be tuyita bayonjo bakyafu balongoosaako we balaba. Nti ennyumba bw'eti alongoosa wano gwe wootuukiza amaaso. Entebe n'ebeera wansi ne woonooneka leki ne wabeera kasasiro wa myaka nga tagijjangayo yadde okuweerawo yadde okukola ki. Obwo bwe mpita obukyafu. Kakati omukyala wenjogera ku buyonjo bwo ntegeeza nti olina okubeera nga ne mu mpale zino z'oyambala obeera n'empale ennyonjo n'oyambala akapale n'okatuyaniramu akagendeddemu ku mulimu okimanyi nti oli mu ovulation konna kayiikamu amazzi tekalimu yadde ne patline ezo si nnungi by the way unless nga kyetaagisizo zambala konna genda n'akookubiri kano bwe kagira kajjeemu kubanga ezo empale nazo sikuletera bima n'okuwunya obubi. Obuyonjo kintu kigazi. It's not only about kunaaba. Biki bye weeteeka ku mubiri gwo. Bannange bakazi bannange obuyonjo omukyala omuyonjo ayagalika kubanga omusajja yeegatta naawe ng'omutima gumuli wamu nga talina we yeesittala. Naye nga wenna ojjudde enkwawa zijjudde omuza wenna olina omuza mbwe oyagala kugwa bakuli n'omusina alina gunoonya bunoonya jjukira gwa kunoonya. Kaakaya ate oyagala agunoonye nga wonna asagula busaguzi bw'ayisa. Kwagamba n'owulira ng'olaba katemba ali awajjudde. Okyo tukiveeko. Ayagala akunundako mu nkwawa oba akuyiseeko olulimi mu nkwawa. By the way, enkwawa zombu ziri so sensitive. Naye kaakati ogenda okugira emikono ye batyo giwanika nga kaakati yanuune biza akola atya byoya oba obuyonjo bujja kuleetera omusajja okwagala n'okusiriwala. Kubanga ebintu byabiryanga mugumu abiryanga agamba bannange omukazi ono muyonjo. Okitegeera nga teyeenyinyimba nga teyeeraliikirira nti oba kino oba kiri. Ekirala omuntu bw'oba osazeewo okumwagala mwagale n'abantu be. Omusajja bw'aba akwagala ng'era akuwa buli kimu mwagalire abantu be. Kamuwe nga bonasi. Mwagalire abantu be. Mulaba ebintu bino bye twagala abasajja babitukole nti no akwagalira abantu bo simanyi abeere ng'alowooza ku mama amuweerezayo akaseera. Mukwano naawe ky'oba okola. Sikugambye kwegula nze siri muntu ayagala abantu beegula. Because I really don't like it omuntu wa kisusa nga neegulako no. Njagala nnyo omuntu ali real. So baagala ekyo kisaanidde. Takigaana kwata kasimu n'obuuza ku mukadde akuzaalira omusajja ono akusanyusa omusajja omulungi n'omugamba oli otya mukadde munaye mbadde nkubuuzaako only that. Tomwodere n'ekikumba tobadde omubuuzaako and that is it. Okitegeera si kya buli lunaku once in a while. Abantu be tombalaga nti tobaagala kati oŋŋamba otya nti onjagala nga toyagala abantu bange like seriously ng'ate tebalina kye bakola weewaawo waliwo family ezitaagalika. Ezo ezitaagalika obeenenya naye ate abaagalika bambi mubaagale. Omukama abankuumire mubeere bulungi temujjanga okwo. Mbaagala nnyo bantu bange. Teweeraba subscribing ate na subscribing endala bale kwekuumirako to see. Yeah.